nze supervisor wa RDC bwe ndaba nga beebakidde ku mirimu nze tekiŋŋaana kwetuukira yonna nensobola okutereeza embeera era amangu ddala nawe ekiragiro okulaba nti RCC wa Masaka City ayimirizibwa. Njagala bano abalala abazze mu misomo batwale ekyokulabirako ekyo kubanga yeebakira ku mulimu. Yali badde nga asooka okuverifyinga obutuufu oba court order eyo gye yafuna n'ayita district security committee ne batuula ne balaba court order oba ntuufu ne bawandiikira kooti okulaba nti okukakasa obutuufu bwa court order kyataakola kyekyo obwedda nze kye mbagamba bulijjo nti beebakira ku mirimu ne beerabira biki bye balina okukola. Bwe yali maze okuverifyinga n'alaba nti court order eyo ntuufu yali badde akomawo nga bamaze okutuuza n'awandiikira nga bamaze okuva mu kiiko zaabwe za district security committees ate n'awandiikira minisita w'eby'ettaka n'amuweereza empapula ezo zonna ng'amutegeeza nti maze okuverifyinga court order eno ntuufu era nkuweereza naawe otandikiraawo kubanga eyo ye doketi ye. Kati bw'aweereza minisita w'eby'ettaka naye minisita w'eby'ettaka atandikiraawo okunoonyereza obutuufu bwa buli lupapula lw'aba afunye. Naye minisita bw'amala okukakasa obutuufu bw'olupapula obwa buli kintu kyonna nga kiri mu butuufu byonna biri mu mateeka awandikira RDC n'amuwa obuyinza okueffectinga n'agamba kati genda mu maaso okole ki naye ng'ate n'enjuyi zonna zimaze okukkiriziganya. Abantu bano batulumya nnyo obwongo balinga abagamba nti baagala kuza pulezidenti Museveni mu nsiko. Obuntu buno obuli mayina bwe basobola okumanaginga ekyo tetujja kukikkiriza mu eno regimu ng'akyali supervisor waabwe era mbadde nga mbagamba nti sijja kubikkiriza ebyo nga nkyali supervisor wammwe. Buli kaseera twabawa guidelines ate buli RDC yazisayiningira ekyankwazi. Kati bw'omenya etteeka ku guidelines ze twakuwa nga wasobola n'okuzisayiningira kiba kitegeeza nti omulimu ogukulemu. Kati bano abali wano mu musomo leka batwale ekyokulabirako ekyoye yeebakira ku mulimu ate mbagamba bulijjo nti temulina kwebakira ku mirimu mulina okutunula 24 hours buli kintu kyonna ekibeera mu disitulikiti yo ng'okiraba. Yes, otugambye nti tewakyali kuddira bizibu kubijja mu disitulikiti eno bitwala walala. Tukooye tubadde tugezaako okukyusa naye ng'ebyo byonna tubikola okulaba nti tutereeza. Netujja ono mu disitulikiti eno ne tumutwala mu disitulikiti eno naye ng'ekiruubirirwa mu ky'okutereeza mirimu naye kakati ekyo nkigaddewo nakyo nkikooye kuba kintuuse wano. Nkikooye okukyusa ebizibu okubijja wano ne mbijja mu disitulikiti eno ate ne mbitwala mu disitulikiti endala era bw'omutwala mu disitulikiti endala kimu ekyo wano waakomye eri watandikira. Kakati ebyo mbikooye ebyokukyusa ebizibu okutwalanga ebizibu n'ojja wano ekizibu n'okizza wali kakati ntandise kuba eliminatinga mu system kubanga ekyo ogwo si gwe mulimu ogw'abatwale. Tugezaako okulwanyisa corruption great ebintu byonna bye bali kukola exactly nga nze nange ntunula nkyayagala omulimu gwange ate mbagamba nti nze nkyetaaga okukola kuweereza eggwanga. Kakati ensonga endala gye njogeddeko y'ensonga njogedde ku nsonga 5 land evictions okulaba nti bamobilizinga community okuparticipatinga mu income generating activities. Bagenda ku radio nno ekyo kyo mbeebaziza emirundi n'emirundi bakoze omulimu gw'amaanyi ogenda ku radios okutegeeza abantu bannange participating in parish development model eno government program ez'okutuyamba ffenna okulaba nti twongera ku bungi bw'ennyingiza oy'essente mu maka gaffe. N'abo baabavulunkupe wakiri nabo bajje batwegatteko. Obutundutundu buli 39 bwe tuli mu kunoonya obukyali eri obukolera olubuto lwokka obutakolera ssente kubanga bo balima naye ng'okulima kwabwe kwa mmere kulya buli naye nga si ssente si kukola ssente. Kakati parish development model weeri emyoga weegiri kakati mbakubiriza bano be bantu baffe bebogerera gavumenti bebogerera Uganda yattu basomesa abantu nti banange parish development model yazze kulwammwe kubajja mu bwavu muyingire mu participating musobole okubenefitinga. Eyo ensonga nayo njogeddeko njogedde ku directive ya president nti zikyaliwo abo abalowooza nti directives za muzeeyi zeebase baziwumuddemu teziwummula okutyobola n'okumenya ekiragiro kya president musango. Directives za muzeeyi weeziri era zikyayimiridde. Kakati oyo yamenya n'ekiragiro kya muzeeyi agamba temulina kujja bantu ku mataka nga mukola ebyo bye bakola
olina okwetegereza ne weekenneenya kubajjukiza nti directives za muzeeyi zonna zikyaliwo era zikyayimiridde n'okubategeeza nti pulezidenti Museveni atandise okutambula eggwanga lyonna nga yeetooloola Uganda yonna agenda okulaba ennyingiza y'abantu eryete yeeyongeddeko ennyingiza y'ensimbi yeeyongeddeko oba abantu baffe bakyali nga bwe twabaleka kakati ebyo bye bitandise okumutambuza eggwanga lyonna ali kutambula region agenda kutalaga eggwanga lyonna okulaba ennyingiza y'abantu mu maka weeyimiridde RDC mbadde mbakubiriza nti musajja mukulu atandise okutambula okutalaga eggwanga lyonna okwetegereza ennyingiza y'akasente mu maka gaffe n'ekisembayo security nabagambye nti ebyokwerinda byongera okunywezebwa naye nga bakolegana ne ba LC1 chairpersons mu bitundu byabwe nabo bennyini be ba chairpersons ba security zino hotels mwe tubeera nabo mbakubidde omulanga mugende mu mahoteri mutunulire hoteri bantu ki be basuza tuyinza okusuza abatujju ADF weeri wano tubeera nayo tunyumya nabo tusula nabo kakati balina okuba vigilant okulaba nti batunula bongereko galubindi boogere ne ba LC1 luno olulimi lwenjogera lunnansi buli muntu aluwulira twogereganye n'abantu baffe okulaba nti tumalawo obutali butebenkevu mu bitundu byaffe era y'ensonga lwaki omusomo guno weeguli ba facilitators tubaleetedde bali cream saagala baddemu kwekwasa nti ate twekwasa kino oba twekwasa kiri ate ekyo saakisoma ekyo tekiri mu guidelines era ne guidelines singa nina wano kopi naali badde mbawaako kopi ne mulaba buli kimu ku ekiri twabagaidinga ate bo balina omukisa bafunye n'omukisa okuba nti tubagaidinga nze nabeerako deputy RDC wenasookera ebusiya naye nga bakuwa ofiisi nga tewali nekyomanyi kakati n'otandika okugambolinga naye bano balina omukisa nti olw'okuba nze nali RDC nendaba obuzibu obwo saagala bo babufune bo tuba tutte mu misomo egy'enjawulo tubagaidinze kino kikola otya kiri okikola otya kati bali mu kwebakira emirimu abalinze emirimu weebali baabana abaana baffe weebali be tulina eyo nze ate njagala nnyo abaana abavubuka abali vibrant abali energetic bakole bajja kutwala emirimu gyabwe badde awo beebake ate teamwork erijogere ku teamwork nti RDC alina okukolagana ne chairperson LS5 district police commander regional police commander diso okusobola first of all consolidating security n'okuyamba emirimu okutambula kibagane nti emmotoka bazikuzaabwe bazikuume kubanga emmotoka bw'ogikozesa accident oba bw'ogivuga olulimi egyonoona kizibu gavumenti ogikuddiza amangu n'olwekyo kyevudaga nti emmotoka za gavumenti bazikuume at least bamanyi nazo emyaka nga 5 nga bakyazina ekyo kyo kimanyirwa ku mukozi wa gavumenti yenna omukozi wa gavumenti oli suppose genda wadde oli mu kampala wadde oli ogenda nga weewola amabanja mu bantu ate nga olisiga kale bobogoza ate negakulema n'okukola ki okusasula ekyo tikikkirizibwa you will be declared bankrupt ate wakudikira nga bankrupt ekijja tukimanyi kyakugula ensonga enkayana z'ettaka tulabye baradisa abamu n'abamu mubawumuzza nkayana z'ettaka nakyo tukyogereko ekyayana z'ettaka era mbagambye nti nkituddeko nnyo nemga nti bo bennyini balina okutuula RDC tajja kukola musango wa ttaka nagukola yekka alina okutuula ne banni abomu district chairman DPC diso nikaawo ne batuula ne balaba ensonga z'amataka zino ne babayitamu ne balaba nti agundi gwe mukyamu oba gwegenda mu kooti oba omusango guli mu kooti gulindeko bwekutyo olukuŋŋaana luno first okusooka okuddamu abaRDC okubasomesa bamanye emirimu gyabwe ki kibateeka okukola mu disitulikiti bakimanyi tuteekwa kukola ki gavumenti eri mu buyinza y'NRM erina ideology bamanye ideology y'NRM eriki bakitwale mu bantu balabe programu gavumenti zeetaddeyo wansi nga eyo PDM emyoga balabe engeri gye bayinza okusomesa abantu n'okugifunamu omugaso nzikirize ngende nze Nabitaka Fatuma ndisaba omubaka wa pulezidenti owa disitulikiti ey'Emukono ky'okutiisatiisa ba RDC n'okwonoona amanya gaabwe nja kusaba busabi minisita wa pulezidenti oba pulezidenti nga ttiimu
esooke nga ekole investigation ku kintu kyonna ekiba kiroopeddwako RDC. Bwe tumala okukola thorough investigation report ne mugifuna, awo tuveeyo tugabe punishment ku RDC, kubanga emirundi egisinga obungi mu ministries zaffe ne institutions zonna abantu abalimba be bakeerayo. Abantu baffe bano abawansi betuyamba tebamanyi nnyo bifo bino webisangibwa, tebalina transport, balemererwa okutuuka amangu. Therefore bw'otandika okukola judgment ku RDC nga tosoosa ate kukola investigations, olwolumu weesanga nga aba RDC bali demotivated ne balekera okukola emirimu nga bagamba waye ne gundi namulabye bamuthreateninga, ne gundi namulabye bamugobera ku TV ng'ate tebakoze investigations. N'olwekyo n'obuwombeefu nsaba nti RDC nabo baba bamuloopye ekintu nga tetunaba kuissuinga statement threateninga, tusooke tumunoonyerezeeko, then necessary punishment ebeerenga emuweebwa nga ddala report entuufu ekoze eki emaze okuvaayo. Gasulutwama Deputy RDC Kibuga District oba amikumba kwa President Kibuga, ekisookera ddala ekintu ekyonoonye NRM Uganda babbi babataka, era kyova olaba nti President Museveni avuddeyo kakati amaanyi agatadde ku ffe ba RDC ezokulaba nga emivuyo egyo tukola ki tugijjawo. Kakati ekizibu ekisooka be bantu okugenda nga basiiga ba RDCs enziro olw'okuba nga babalwanyisa oba kiwandiise institutional sabotage, nti omuntu singa ovaayo n'olwanirira bannamwandu ne bamuleka bakola ki bebanyigirizwa ku ttaka wabeereyo mu mafiya takulwanyisa. Naye ekirungi kati obuyinza President Museveni bwawadde district security committees ne ba RDCs ebyo tebikyakola. So feezi kati eriwo, ate naffe kati tulina Kibuga kukolaganira wamu, tekyali mafiya bino bebadde bakozesa okwagala okutusiiga enziro nti ate nga nti tukolagane nabo, because tetukyasobola kukkiriza ebyenguzi kati ffe tetubikkiririzaamu. Kakati mutunuulire akatale ak'ebukomero ak'omubuulo mulimu abantu 200. Ne lwaki traditional institution egamba nti abantu abo baveewo, abantu balagewa? N'abantu abo abali mu katale ak'omubuulo 200 nabo bantu bakola ki? Nabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Akatale akalimu abantu 200 toyinza kuŋŋamba nti abantu baveewo bagende nga babungweta tebalina kyakola, nti baveewo, then omuntu omulala ayagala okukozesa traditional institution akatu tekisoboka. That's an eviction. So kiba kikyamu okukozesa ekitongole ekyobuwangwa okugoba abantu mu ttaka, ekyo kiba kivve. Era kati NRM byeyina okulwanyisa, because wetabirwanyisa abantu bajja kukyawo ekibiina kya NRM. So kabibe bizimbe tunya mu Greater Bukomero, ebizimbe byonna kati government ebirenga eri evicted mu Greater Bukomero, ebizimbe byonna birimu ebire evicted nga abantu tebalina basola nga tewali malwaliro, abantu tebalina wabeera simply because traditional institution abantu abatono bo bagala otutake over ebintu tusobola bikkiriza ne NRM tesobola bikkiriza. So tekiri mu Kibuga ekizibu ekyo kirine mu Singo ne mu Buganda. Yes. What is our interest in fighting land eviction? The word eviction itself is criminal. The word itself is criminal. So by applying emotions in controlling land eviction, it is going to give us problems. RCCs, police, and the rights failing to execute court orders is also a criminal case, it's a criminal issue. And of recent, we are targeted and being taken to court individually for failure to implement the court order. Now we are being targeted, and the state, I think, has also no interest in defending RCCs because you are taken as an individual and you are reported now to report on that matter. You hire your own lawyer, how everything to approach it individually. So I think the executive and the judiciary should come and address the issue of issuing vacant possession. If
court finds that there is people on ground on that specific land, that land should not be given an order of vacant possession. It should be given a recommendation for the owner of the land to negotiate with those on the land to find an amicable solution, other than saying that you have been given a vacant possession. In most cases, there are people on land who can compensate themselves, who can buy out themselves. They are not given opportunity because court ordered. So I moved from especially Kampala to up-country stations. We did the staff analysis and found that some had stayed in Kampala for more than 30 years. In fact, someone has been in the station for 30 years. So I must commend the Director CID for the steps that he has taken to clean up the CID. People have been transferred, people have been trained, there are workshops that are going on. Just last week, we opened a course in Masindi. We opened one for crime intelligence to capacitate these officers on the issues that we are talking about. Orientation, ideological and otherwise has been going on. We have heard about courses for CID officers that have been carried out at Kasim training school. So I think in terms of the human resource aspects, the new administration of CID has really taken these issues seriously, and I believe that we will see a change. We will see a change. Because when people overstay in these areas, they begin to marry up with criminals. They know these criminals, they know how to help them, and they know what to benefit from those engagements. So I think these changes, the trainings, the ideological orientation will go a long way in reshaping not only the profile, but the outputs of that department. As the brigade is trying to get on their foot, these things should not be asked during the workshop. Every week, you go and 10 people and teach them on some of this particular is constructive. So these are issues, these are the leaders. Secretary, without wasting my time, allow. We are supposed to have DPCs, but I didn't see them. And I wish you good preparations. Please, my last word that farm. People must go to must get the ball. People must get the ball. That you are stating that Daniel, that if someone comes to this to go, the district must work. There is no free money anywhere. There is no free money from government. I remember in the 60s, when I was young, government used to give us drugs, coca-cola, and government giving our animals. But the cows, government will go to get the cows. Get your cows yourself, and then government just have to ensure that people go to work. The rains are coming very soon. 2 months. I wish that the other time for taking off time, but then the capacity building work, other assignments. So I just want to go. I wish you, I want to tell you that teamwork will be the only issue. What you want to get out and make sure that everybody makes an impact. You will make an impact. Cannot make an impact. When you do this way, you will be good. Why you come to Harkakani? You know, so the president, you know, very well. So please, that's the last issue I want to talk to you on Friday. I thank you so much. Thank you for your welcome remarks. And indeed, the important issues that you have provided to us, but I strongly believe that the audience before you on your right, Brigadier Babalanda, one of your own, and perhaps you are not able to identify properly, but one of your own actors. Yes. And stand up to chair the next session.
You are welcome. Welcome. That's great. And we request him to present this paper. 9. That was the program. On NRN party ideology. Congress and for directing that the RDCs, deputy RDCs as the focal point of the central government and His Excellency the President on critical issues of your areas of jurisdiction, including security, you with your novel assignment because of your ideology. Also, the acting director later, you found me presenting the Secretary General's paper. Public administration is a replica of the ancient feudal system. The only difference through the program there to illustrate the pyramid. We move to pre-capitalist stage. Free labor for money and the accumulation of capital was identified by Karl Marx in around 1857 to 18. National anthem. Sejam kai kuzao ni. This land grab has a lot of money because it's full of selling the people who want us like that and grabbing land. But we have individuals who intervene and help us. Otherwise, we make efforts and these efforts are shattered because of some few individuals who have their own. There is a moment where we need them to report a fightless land. These cows destroyed the crops of all the people around there. My deputy RDC did so and the DPC still went there. That's a couple. Beginning with the Community Anderson. Picture there, so miserable. Then you know that's